kikyakola Minister wa Finance kikyokola wa Finance yabagambye ebintu bijja kuvaawo gye emisolo kubanga eggwanga lyetaaga ensimbi era n'abasuubuzi bagenze bakibabagamba President ate yabawadde essuubi era ne baggulawo katolaba nti yabaate olaba nti buli kimu nakigani buli kimu kati President agenda kutandika gabamu Honorable ensonga gy'enjagala tufundikire nayo ey'abasuubuzi President ejjo yabasisinkanye nga tetunaba kutunuulira biki bye bayogedde na President biki byavuddeyo President yalina okusisinkana abasuubuzi ku nsonga wenkomeredde ku nsonga y'emisolo President si wenkomeredde era nze nsaasirana eggwanga lyaffe bannange President alina kulowooza bintu biri strategic buno obuntu obutonotono ng'obwa misolo bantu bagenda guli agenda gitambuza eggwanga ati omusolo collecting omusolo ono guli agenda kuwasa ono MP yavumye ono oli yakoze kino zaaki yakoze kinene bitekwata ku level ya President abavubi bali balanira mu nnyanja si President naye okuba system yafa ye nyini President Museveni nga intentionally oba kuntulinga mu ngalo ze nti limu kinaabeerangawo zerina okusalawo yitalina Minister wa Trade kikyakola Minister wa Finance kikyokola wa Finance yabagambye ebintu bijja kuvaawo gye emisolo kubanga eggwanga lyetaaga ensimbi era n'abasuubuzi bagenze bakibabagamba President ate yabawadde essuubi era ne baggulawo katolaba nti yabaate olaba nti buli kimu nakigani buli kimu kati President agenda kutandika gabamu buli kimu ekyetaagisa tujja agenda nga wa Museveni kyowulira bunaku bulutatu bagamba weba mutubina luzi ku kyalo gavumenti etuyambe atalina mmere gavumenti enyambe kuli lwa Museveni twakyalowooza kulowooza nti omwami w'ekyalo tumwataganyiza ty okuyamba omuntu ali omu nenda bitugira ki Museveni kubanga system nzita buli ota system tolina kiyinza kutambula naye olwokuba ayagala kwekumira mu buyiza obwo obukode bonna babadikiteta babukozesa you hear all the structures you hear all the ministries n'obanga balakubatambulira mu ggwe naye okulabira ekyo bonna bakkiriza mu ggwe era ku ekyokulabirako ekyamangu ye Museveni alina ba advisors be basuka mu bibiri naye bw'obuuzaako bameka batuukirira Museveni omu advisinga bw'ataba ye nga si abadvising ekyokukola useless alina baminisita basuka mu 8 naye nga baminisita abo abamu tebamulaba namulaba nako babeera ne mu cabinet mu cabinet olita bitiyalinga nabikyalinga nebeka bandabanyi batuula mu vice president n'atwani bateesa nebatiisiza n'atabikiriza so olaba nabyo ebimu nabyo yennyini yakola ki yabyetambuliza bwetuuka bali ababanga bwana buto n'atandika obulagira bwati gwe gundi kino gundi tebalowoleza mu bwongo bwabwe so kalina abantu abagezi abayiiya tebayinza kukola kuba minisita gweyogerako amulaba buli lunaku minisita obukozi bwe tubulabira mu minisitule gy'okulembera so sikula wa president watona kyokoze nga minisitule ye eri wansi katugende waffe education mujaga mukyala wa president yasula naye naye tugende minisitule waba wa health yatula amadwaliro gatambula bulungi gatula amadwaliro galimu eddagala yatula zambiresi z'eddwaliro zikola basasulwa bulungi nnyo kiba kitegeeza minisitule oyo akola naye kati essaawa zino amadwaliro galabe gafaanana Honorable olinga agamba Uganda etuuse ku level ey'okubulwa abantu abagezi abayinza okuwabula president ku nsonga ezimu mu ssaawa zino twogerera Uganda abagezi tebakyakola Uganda etandise okukulemberwa abantu bakyamusi omugezi tokyalina bwongo obuteeka kubanga ye President Museveni bw'otuuka wali yaloza ye mugezi yekka era enkya neggulu akyogera ye alaba yalina vision y'eggwanga lino mulala talina kyamugamba lumu Kasaija yayogerako n'agamba nti ye eggwanga lino be bantu abasalawo ye Kasaija ne Museveni kati byatuse byabasuubuzi wano byamulemye okusalawo yajuliriza Museveni kitegeeza kati Museveni yekka yali tolwe Kasaija yali atukakasiza nti ye ne Museveni buno bulala busigadde bwana buto tebubitegeera yalemereddwa n'abisindikewo omunene so kati Museveni yakola ki yaluninga akikola intentionally ninga abantu balina obwongo bwabwe tugambe yazimba obukulembeze bwe naye alina okulowoleza bakulembera ku nsonga eyo nga tugifundikira bodde eno musaidi opposition erina abantu abagezi abakugu mu nsonga ez'enjawulo ezisobola okuddukanya eggwanga singa President Museveni akeera enkya n'agamba Muwanga Kivumbi kujja Kyagulanyi jangu Besigye jangu ekintu ekyo kukiraba otya kisobola okukola eggwanga ne lidda ku meyi twagala gwanga era tutukwedde waba abayise kimanyi tubagala kyokka kimumuga amatalo tujja sobola kuya driver wa bus time etuse umula kote kwa bali isya kujja
Kyoka kye twetaaga mu nsi. Kubanga abagezi bano bali mu opportunity bali. Basobola okutambuza ekisonga. Lwaki kati bakwasa eggwanga? Kakati President ogambye yezza obuyinza bwonna. Bonna yabwezza. Naye bw'ayita bano n'agamba kati mumunyambeko ku departments based. President nasigala nga president ng'akola ebibye nga president. Lwaki ate alina sooka kuwummula ku bwadriver? Tekisoboka. Olw'ensonga nti gavumenti structure yazitta. Buli kimu kikolera mu briefcase oba mu mikono gye. Ne banaakuba nti gwe minisita wa health nga president Museveni yakyali abongo bujja kuvundirawo bwonna kubanga nyo ekibomugamba tajja biwuliriza. So kye tubatugamba nti batulagala abawasaiba bali n'obwongo babeere bakule babuteeko omukulembeza bawuliriza abeera ministry eba ministry ya bya trade and what ya trade kale kati ya trade the ministry ya trade babaji bakwasizza ngalikwasiza ministry ngali autonomous nga yemalirira natambuza ministry ye eka tesawa zino buli kimu kigenda wa Museveni tesobola kutambula. So ne bano wetu omugezi Kyagulanyi wetu omugezi yenna kugonga mu ngambi abana bapenye batadde n'obwa wa ministry bajja kukola bajja kutula butuzi basike emikono kubanga oli abalowooza. So ekyalo ekisinga mu gyenaku ye nnyini kuwummulako kubanga bali kwasa abantu. Tayinza tugamba nti yasinga okwagala Uganda okusinga Uganda bonnabali. Tayinza kuga nti Museveni yagala Uganda okusinga pozi kugamba Uganda togyagala oba yagalibwa gwe togyagala. Olaba biki ebirala bitulina okusimbako essira ne tujjamu ensimbi ne tulema okusunula emisolo gy'eggwanga. Ate wali Uganda ibeera nga terina musolo era Uganda eggwanga nina okutambula okuyibirira liba lisolooza. Kyentegeeza ne tutatunuulira nnyo misolo kisusse kuba kati olaba Uganda buli kamu ekatunuuliza musolo. Mpozi wali adogamba obutalinyisa nnyo musolo gubeerenga mutono okubeera omuntu kiba kitegeeza olina okubroadeninga olina okugaziya area gy'ojjamu emisolo negigaziwakoko nibatabeera nga notunuulidde mwana basuubuza bagende okusuubula ebintu China baire okusuubula ebintu wa nga botunuulidde bokka no kyaba kirungi nti bannayuganda ebintu bigisobola okusolozebwako omusolo era n'abantu bangi tulirede okusasula omusolo naffe abalimi tusobola okusasula omusolo abalunzi abavubi n'abalala bangi tusobola omusolo senga balaba omusolo gwabwe kyekolakigendako n'omusolo ne gutabeera munene gutabusi bizinensi yo naye kati omusolo guno ogusinga obukulu bagugereka bubi ate bagoleka obi ne gusuukirira omuntu alina kapito ya miliyoni okukyajinga omusolo gwa miliyoni bakutemyeko obulago oba oweddewo. So nze ndowooza ekyalibadde ekyamagezi omusolo gukendezebweko n'obusolosolo balina bungi nyo bateeka ku bakozi ku bantu babulijjo babukonsolidating mu musolo ki gumu okuba omuntu n'oli mukumuyamba okupulaninga. Waliwo oluvuvumo olutandise okuwulirwa nti n'abalunzi b'ente basaanyi bawa omusolo osanga omuntu ng'alina ente omutwalo mulamba tawa musolo ogwo bugaggavu. Ojo tujja kutegeeza ku Museveni yakyasinga okubeera n'ente nnyingi era tebasobola kujja wa taata wange alina akata akamu bagende wa Museveni ekisozi alina ente bulungi ekyo kirabo bawe ate okubukakafu nti awadde ni taata wange owemugoye singo naye ajja kusasula naye wendi nga tonasasula tolina makulu tebajja wange wante lwakuba nti Uganda omusolo guliko ekisujagamba buli nabatuwuliriza omugaga omwavu yasasulira omugaga. Abantu bangi nnyo bali mu kikuubo awo abasajja bano batandika okutandika okweyiiya babatukunya basasula omusolo naye ng'ate owa UTL bamusonyiwa omusolo ng'ate wa loko naye bamusonyiwa obusonyiwa omusolo n'osingana gundi ono gavumenti era ekyambanya sente nyingi basajja balaba bamusonyiwa omusolo muyitirivu. So omwavu ye tebamusonyiwa ye asigala ono atunda akabiriiti atunda ekitampeko byadde okusasula lwateeka naye ate bali abagagga abanene ne babaleka ne babasonyiwa omusolo. Honorable nga tusiibula abatulaba ku mikutu DNC Daily News Channel baako ensonga gy'obasibirira naddala bamutyamba Namityana North tubasiibula sabakati abane Namityana North ejja basibala bingi nnyo Namityana North baagala nnyo omwana wammwe muganda wammwe tuuze munnammwe Isaac Atomusange musomesa musajja wa National Unity Platform owammwe azze okubanunula ng'ajjanga area MP wa Namityana North 226 tubadde n'abasuubuzi batuvuze endiima mulebe batukoze tubadde nakyamanyi kibatukoledde naffe twekwatemu ekintu ng'abaana b'omu kitundu tulaga tunula ekitundu kyaffe abasuubuzi tubasindiikizi badde ewaabwe baafa bajja kusuubula Namityana North.